abaana basinga abavubuka jo twalabye abaana bato basima Nakankaka sima bakasefuko sima Joey oba Jomi oba Joey no bwana obulalala obeera okutoto TikTok obwekozakoza obuntuntu naye mukimanyi nti ekigambo sex kyononya abavubuka mu ggwanga lya Uganda era abantu bagamba mu government yetuyambe but teenage mothers beyongedde kubanga mu bitundu bya Uganda ebirala osanga nga ku baana 10 abali wansi y'emyaka 16 nga abaana 7 balina abaana. Lwaki? Kubanga twenyigira mbikola bya sex nga tuli baana bato. Tebereza abaana abo njagala batunulire video zaabo oyo kati ye Joey Nakankaka kati eje emyaka sikakasa nti kulika aweze emyaka aga kyokka ne begabeera myaka 2 babeera bakyali baana bato kyokka kino nkyogera no nga ante Katonda ali muggu aba abaana tebagenda kuita myaka 2 nga tebazadde nega kati Joey azaala biki abamu bagenda kufuna sirimu kati bafuuka obuzibu eri eggwanga kubanga nakizuula abawala abali ku social media ebitundu 85 ku 10 balina abaana bakweka bakweke abawala bazadde abaana abalenzi tuzadde mbawala abaana nze Dr. Tiamaleka mbabuulire nze siri motivational speaker nakero funa sente nenzaala abaana aba ne muganda wange nkubuulire tozaalanga mwana nga totuuse kumuzaala ajja kwononera ebiseera bye ebyobuvubuka ajja kukyankalanya mujja kyankalana ne nnyina kubanga nabazaala aba muganda wange nkubuulira obulamu bw'abantu bukyankalanye n'abamu muli mu biyumba mwamala gazaalazaala weefumbiza oli muto abaana balina omuze kati ku university bamuwa sente za rwenti ng'afuna nga begatta ne boyfriend nga bakuhabitinga nga ziri bazirya kati nga babeera bonna okutuuka ku graduation ng'alina olubuto obulamu oba obwonoonye buli kintu kirungi mu kiseera kyakyo bino bibabuulya baganda bange spiritual kitukubye physical kitukubye social kitukubye financial kitukubye kubanga abasajja bangi abatafaayo kati abaana bajjo byabwe basima bana bagenda kuzaala okutuuka emyaka 27 nga jjo obulamu abwonoonye kubanga batandika dde okwebamba febe twabikola dda mbadde serebo kati emyaka kigenda mu 6 mbadde mu media emyaka kigenda mu 9 ndabye sex engeri gyayonoona obulamu bw'abantu abantu abasinga ku social media abakambwe balina obwana balina frustrations za marriage ne sex kitaawo omwana bw'akumma amata loading ogitika mu 7 government totula oyo genda okulaba bya commenting alina obwana omubuuza wabujjawa wabuzaala ku myaka emeka abasinga ba marriage failures abasinga beefumbiza abasinga boyfriend ne girlfriend mwafa abaana kati nosanga generation ng'eyonoonese kubanga abantu bakola ebintu ebituufu mbudde obukyamu nsabo bakubiriza nze ndi musajja mulokole naye obulokozi bwange mu nsingi gwabo muganda wange wali ebikolobero bye nakola tobimanyi nakubimanyi byendine mu kusasulira obudde buno era ensonga za sex ezo nja kuleeta Pastor Asha Pastor Sala agamba omulaba Pastor Sala oyo agamba ngenda kuweza myaka 6 nennalokoka siri mbeerera najja n'abaana aba babiri nga nna n'olubuto mu ale 20s era musumba Sala agamba yaswalanga n'okwogera yagamba aswala mu kkanisa okubuulira emyaka gye yazaalirako Pastor Asha kubanga abaana abato bajja kwesittala n'egiraka gyalinga mu 17 18 obaga 16 neyepankapanka n'afuna omusajja ne bamugamba nange nkugamba leero gwatana nkulabula leero Joy nawe Nakankaka gira weebamba bw'onaazaala omwana obulamu bujja kuba obukubi ekigu ononyanga n'enkuwa obuyambi n'ekyokubi n'enkusekerera musumba Sala aga nti obulamu bw'onooneka mbuvubuka tewali bulamu bw'onooneka mbukadde obuteegendereza n'okubaamu kabe tukola nga tukyali bavubuka n'okumala gajjamu empale bireeta endwadde bireeta fisitula bireeta kandida bireeta obulwadde bikwonoonera social life physical life spiritual life ne financial life n'odduka n'ogenda mu kiyumba okolerera abaana omuyindi n'akunyaga oba omuwalabu n'akunyaga n'okoma government yagikyawa hamu wamukyawa Dr. Tomwagala
oyagala Kyagulanyi agenda kuwerera otwana tuwazaala. Bw'ozaala bebi mbudde bw'obutuufu kiba kibebi kibubu. Bw'ozaala omwana mbiseera bitali luba lwana. Abantu mulina obwana, mulina otwana, olina olwana, mwaboleka mu byalo eyo muli ku social media mwasama. Kubanga babagamba nga muyita kuli, mulowooza abagamba ye musiru. Ojja kunvuma ekiyindo, obumwe obumyufu, naye obulamu bujja kunyweza. Bw'oba oyagala laptop mu kibuga Kampala, kubira Medi. Era Medi, Dr. Tyampadde namba yo 0757555553. Ogende Cornerstone Plaza ogulewo laptop ewa Medi. Pastor Sara Mikisa, Pastor Asha Mikisa, Pastor Victor namba zaabwe ziizo. Oyagala kwetuga masturbation akulemeddeko, olota omuntu nga akulwepinga, olina rejection, olina emize egitagenda, olina ebirwadde ebiganye, marriage eganye, marriage yeekulemye, oyagala kukola divorce, abasumba bange weebali. Oyagala okwogerako n'abaana ab'essomero ng'olina essomero, Dr. Timpita n'abasumba baffe tuyite ffenna g'oyagaddeko ajja temuddamu kuleeta bayimbi mu baana babakolimira. Uganda Whistleblowers Association. Mukwano gaffe Musa Majoba Ssaabafirimbi tukulamusizaako, nkubiriza bannayuganda mwenna okuva ku muto paako mukulu. Fuwa firimbi ng'olina ky'olaba ekitagenda mu maaso bulungi mu ggwanga. Mu society yaffe, mu bantu bannaffe be tubeera nabo, mu gavumenti, mu bannaddiini n'ebitongole eby'obwannakyewa, mulimu ebintu ebitunyigiriza nga bannayuganda. Tosirika, fuwa firimbi. Nkubiriza abantu bonna okwogera ku gavumenti mu ebyo byebeegenza obubi, si mu kuvuma, kubanga amawanga agaakula tewaliyo kuvuma na kuwemula. Naye ate abantu bakwasaganya ensonga, oli akutte mwana, oli ali enguzi, waliwo obubbi bw'eddagala, waliwo Land Road ali mu kutulugunya abapangisa, waliwo omuzadde atulugunya omwana, waliwo yakwata omwana we, waliwo ayisa obubi omuntu aliko obulemu ku mubiri, waliwo ekitongole ekiina bye kikola ebitategeerekeka, waliwo omukungu wa gavumenti oba bannaddiini bamanyi okwefunza abantu ne babakolako ebikolobero. Tuvunaanyizibwa nga bannayuganda okufuuwa firimbi. Musa Majoba nga bwakugamba, fuuka Ssaabafirimbi, loopa ekitagenda bulungi mu maaso mu ggwanga. Eggwanga liryo ate tugenda kuva mu ggwanga. Mukama abawe omukisa.